Yagenjawulo naddala Bufalansa ne mu Budaaki olw'omuziro gw'amaanyi okugwa. Olw'embeera eno abantu 6 kitegeerekese nga bwe bafudde so nga n'emboka z'ennyonyi nnyingi naddala mu bisaawe mu bibuga Paris ekya Bufalansa ne Amsterdam ekya Budaaki zisaziddwamu. Abantu bangi ne bafundikira nga bakonkomaliddeyo ababadde balinda okwolekera ku ngendo ez'enjawulo. Abafudde kiragiddwa nga 5 bwe babadde mu bitundu ebya Bufalansa 2 okuli ekibuga Landis so nga 2 ku bano bafiridde mu bubenje bwa mmotoka mu kibuga Paris. Y'omuntu omulala w'omukaaga afudde nga mukazi kitegeerekese nga bw'abadde mu kibuga kya Bosnia ekikulu Sarajevo era nga bonna embeera y'omuzira ye bayinze. Minisita w'ebyentambula mu Bufalansa Philippe Tabarotti agamba nti omuzira omulala gusuubirwa mu ggwanga lino era n'asaba abantu okutambula ekitono ennyo ku nguudo era nga basobola beera abasabye okusigala ewaka. Emboka z'ennyonyi ezisoba mu 4 ze zisaziddwamu nga ku kisaawe ky'ennyonyi Schiphol mu Amsterdam ebikumi n'ebikumi by'abasaabaze balabiddwako nga basobeddwa olw'obutamanya kyakuzaako.